wagulliqat abwabu nnar, emiryango gy'omuliro ne giggalwawo ng'akabonero akalaga nti abanaakola obulungi tebajja kuyingira muliro, era ng'akabonero akalaga nti mu mwezi guno abantu bakendeeza okukola obubi. Naam, wasuffirat shayatin, sitaani ne ziteekebwa ku njegere ezisinga okubeera ez'akabenje nga bwe beetuuliridde omuntu tasobola kugiwona, nga akabonero akalaga nti oyo yenna anaayongeramu amaanyi tagenda kutawanyizibwa, tagenda kusigana kutawanyizibwa kw'amaanyi. Assalamu alaikum warahmatullah. Muli wamu nange? Muli wamu nange? Kati mu riwaya ya hadithi endala endeesezzenga labbe kyeyava agamba nti ya baghiya alkhaira aqbili, owange ayagala obulungi yongeramu amaanyi, wa ya baghiya alsharra aqsiri, owange ayagala obubi kendeeza. Ntegerekese lwekyo kikulu nnyo, kinene nnyo eri buli amanyi nti ajja kwambala essande essatu asisinkane Allah okusinkana omwezi guno. Kikulu nnyo gyali. Atamanyi ng'alaba nti ye kikiseera takirindiridde, ayinza okukitwala nti kitono, naye alindiridde ekiseera ekyo akitwala nti kinene, kubanga amanyi nti kyekigenda okufuuka ensonga emuyamba mu lugendo olwo. Ntegerekesa ebitiibwa. Kyenjagala okwogerako olwaleero wano we tuli ziri ensonga bbiri mu bufunze. Tuli mu nnaku 10 ezisembayo mu mwezi gwa Ramadan. Njagala okwogera ku nsonga bbiri ku nnaku 10 ezisemba mu mwezi gwa Ramadan. Nsonga esooka, obumu ku bujulizi obulaga obukulu n'obulungi bw'ennaku zino 10 ezisemba mu mwezi gwa Ramadan. Nsonga eyokubiri, biki omukkiriza bye yandibadde ateekako amagezi mu nnaku zino 10 yandibadde afaayo ennyo okubeera nga abikola. Naam, ensonga bbiri. Nalitandise na ssuula eraga obukulu bw'ennaku zino. Ninjagala ntandike na hadith eziraga obukulu bw'ennaku zino. Ndakuleeta hadithi 3 oba 4 nga tuzisoma nammwe. Hadithi esooka ya mukyala Aisha, mukyala w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omu ku baasinga okutuusa ebigambo bye eri umma, radiyallahu anha, ekirabo kya umma mukyala Aisha radiyallahu anha. Yagamba bw'ati, yagamba nti kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Eri mu Sahih Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayongerangamu nnyo amaanyi mu nnaku 10 ezisembayo okusinga ku nnaku endala. Aisha yagamba, salaamu alaikum, abali ku kisenge muveeko. Singa bakubuuza ti mu hadithi eyo mulimu kyakuyiga ki, kaifa tujibu, oyanukula oti kyala wa nabbi aripootinga byalaba ku nabbi. Agamba nti yayongerangamu nnyo amaanyi mu 10 erisembayo mu mwezi gwa Ramadan okusinga ku ndala. Ekigamba yakolanga mu 10 erisembayo kyataakolanga ku nnaku endala. Ebigambo bya Aisha tubifunamu kyakuyiga ki? Oba tuwulidde biwulire?
na bw'obadde osaddaaka 10 saddaaka 2 kuba kwe kwongeramu amaanyi kitegeeza nti naawe awulidde meseji ya Aisha eyo tebeera yakuwulira buwulizi eba ekutegeeza naawe yongeramu amaanyi na mu 10 erikola ki erisembayo ekyo kimu ekyokuyiga ekyokuyiga mu hadithi 10 eryokubiri lino lirina enkizo ku abiri agakulembedde ensonga lwaki ate lyo yalisinzanga ku abiri agakulembedde na olw'enkizo gyegikola litya yelirina ekibuuzo 10 lino erisembayo lirina nkizo ki ku abiri agakulembedde njagala omulala 10 lino erisembayo bwe tunoonyeza ekiro kya Laylatul Qadr naye yayongerangamu amaanyi mu lyo oba oliawo n'asisinkana ekiro ekyo ng'ali mu kusinza Katonda we muli wamunange kyakuyiga ekyokubiri mu hadithi salaamu alaikum warahmatullah mugana nange munkwonereko kun mai jangu otule wano okumpi nange naam ekyokuyiga ekyokusatu tuleta hadithi endala salaamu alaikum naam byayimirira nnyo ekiro okusinga ku abiri agakulembedde Aisha bw'agamba nti yayongerangamu amaanyi aba ategeeza kusaala kwokka nedda yayongerangamu amaanyi mu buli kimu naam 10 erisembayo naam ekirala kyenyawala okubagamba nga temukirowoozezaako naam atunyumirize ebigambo bino yawangalanga ne nabbi mu nnyumba emu muki mu nnyumba emu kitegeeza yalaba obulamu bwa nabbi mu ndaba yennyini entuufu kati mu ekyo mulimu okulaga nti Muhammadun Rasulullah Muhammadi mbaka wa Allah mu ekyo hadithi eraga etya nti Muhammadi mbaka wa Allah nena gyengenda okuleeta gifaanana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakubanga si nabbi yandibadde kifaananyi kirala ebweru mu bantu nga ne munda mu bantu baali kirala teriyo mufere asobola kweka bufere bantu ba mu nnyumba ye tali ntegerekise teri mufere asobola kweka bufere mu bantu ba mu bakage naye omukyala bw'aba alipootinga ekyo nga yawangaala ne nabbi sallallahu alaihi wasallam kitegeeza nti nabbi kye yategeezanga abantu kyekyalinga ne mu nnyumba ye yali mubaka ow'amaki ow'amazima kitegedde ekyo kupointi nkulu kye Muhammad Rasulullah teriyo omukazi wa nabbi agamba nti yayawukana ku kye yagamba abantu mu maka ge abada ntegerekise onfunye eyo hadithi esooka hadithi eyokubiri Aisha agamba tikana nabiyu sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zarahu bwe zayingiranga ennaku 10 ng'asiba enkutu n'aginyweza leeta ebintu bisatu Aisha gandi kyekisooka kye yakolanga agamba ekyokubiri wa ahya laylahu n'asula ng'atunula nga teyeebaka kyaleese ebigambo laba nendeeta omukazi ono gyakolamu statement gyayogeramu ebigambo nga yali muwala muto eraga okutegeera
n'obwonge biraze wala empagi awamu ebigambo wa ahya layla n'asula nga atunula ekiro kyonna wa ayqadha ahlah n'aza okusana abantu kigambo ekisooka yesibanga n'anywera kutu n'aginyweza shadda mi'zara yasibanga enkutu n'aginyweza abamanyi baawa amakulu ga mirundi ebirimu ekyo kigambo bagamba ekisooka kyitegeeza kwongeramu maanyi kubanga omuntu buli lwasiba bw'aba abadde agenda okulinnya olusozi olw'amaanyi akola atya asiba olukoba byabadde alina ku gundi abisiba n'abikola ki n'abinyweza aba agenda okukola ekintu ekyamaanyi ne bagamba nedda bw'agamba nti shadda mi'zara yasibanga enkutu ye n'aginyweza kitegeeza itazala nisa yesambanga abakyala ekyo nga kituufu kubanga yakolanga itikaafu yakolanga kiki itikaafu ate nga ali mu itikaafu takkirizibwa kwegatta na mukyala musonga za bufumbo bwekitoki bino lwaki abireeta kulaga mbeera yanjawulo eyalinga mu nnaku zino nabbi gyeyateekangamu kyokusatu agamba nti wa ayqadha ahla yaza okusanga n'abantu be awaliwo amakulu kitegeeza nti ennaku endala teyabaza okusanga tebasaalanga layiri basaalanga naye osanga tekyalinga siriyasi nnyo nga kukiriwa kitegeeza n'okutegeeza nti omusajja asobola okuba ne mukyala we omukyala n'asaala before n'asaala witiri kusinziira ku mukyala embeera gy'ayinza okubaamu musajja n'amuleka musajja n'azuukuka ekiro ng'omukyala atawulira n'asaala layiri ate yeyiye enjawulo kuba nabbi Aisha nalo yazuukukanga nabbi asaala nabbi yali asaala Aisha muli mu maaso kwata ebigere n'abisembezaayo nabbi ng'asaala nga kyeyebasa ntegereka munfunye ekino nga nkimaliriza njagala kubuuza byakuyiga ki ebiri mu hadithi eri muttafaqu alayhi ya Bukhari ne Muslimu eyo ndeeteyo okusatu ngende ku ssuula tumaliriza Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Olaba nabbi yafungizanga ate oluffe bakasobeza ate oluffe olaba nabbi yafungizanga nga tasuubirwa nti gamba tasobola kuyingira muliro tasobola kuyingira muliro kimanye tayinza kuyingira muliro nejjana yagenda okusooka ogiyingira ng'abantu bonna tebannayingira nga ne Yesu mwayo nga ne bannabyalamu ebali naye oyo yayongeramu amaanyi n'atuuka mu sseera so nga n'obulamu bwe bwonna bwali bwe butyo naye kino kyayitiriranga kyakola ki jagala otunga obulamu bwa nabbi sallam nga bonna bulowooza okusisinkana Allah nga Allah wabongerako bannabbi nti inna akhlasnahum dhikra ddar tibannabbi bo yabaawulanga ekiseera kyabwe kyonna bajjukira lunaku lwa nkomere kyebasinga okujjukira n'okuteekako ebirowoozo kujjukira nyumba ya nkomere bwe bulamu bwa nabbi hadithi endala Aisha yagamba ng'era amwogerako tiyasaala yayimirira tinabbi yayimirira n'azimba ebigere siku genda ebikola bitya nebizimba nebyatika bifuna embeera eraga nti ayimirira nnyo tebamugamba nti Allah yakusonyiwa ebyasooka n'ebyoluvannyuma ng'oyitiridde bikyava mugamba nti afala akuna abdan shakuran toyagala mbeere mubaddu abeebaza Allah
okubeera obubeezi nabbi kyengera kinene kyeyali alina okwebaza ennyo kumulonda bangi bano kyengera kinene ate ekyengera gye kikoma obunene n'okukyebaza kuteekeddwa okubeera obunene. barakallahu fikum. Omugaso omulala nga Aisha alipootinga. Naam. Salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam. Okufaayo ennyo eri abantu baffe buli bwe tulaba awali obulungi nabo okububaagaliza. Naam. Okuzuukusa abaana n'abakyala. Kyala ayinza okuba yasadde tarawih, mwasadde naye ne muzuukuka ne mutandika okutendereza Allah n'okumusaba. Seera kyakusaba nga wange zuukuka osabeko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, zuukuka osabeko Allah subhanahu wa ta'ala, zuukuka otenderezeko Allah subhanahu wa ta'ala. Okufaayo ennyo, obuteefaako wekka. Aisha n'azuukusa n'abantu be, yazuukusanga n'abantu be, bakyala be. Naam. Kyakuyiga kinene nnyo. Barakallahu fiik. Ekyokusatu byokuyiga omulala kyayinza okutuula. Naam. Kitegeeza nti ne bwoba wasadde tarawih okkirizibwa okusitukako ekiro n'oyongera okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala oba okuyimirira ekiro. Njagalawo tanbihi, wano waliwo tanbihi, waliwo okulungamya okusooka nti omuntu yandifuddeyo naddala mu nnaku zino 10 ezisembayo okusaala tarawihi ne imaamu n'agimalako yonna era aka 11 nga bweri. Pointi esooka, lwaki nabbi yagamba nti man qaama maa al-imami, ayimirira ne imaamu tarawih hatta yansarifa, kutuusa lwamaliriza, kutiba lahu qiyamu laylati, awandiikibwako nti ayimiridde ekiro kyonna. Empeera zaafuna zakuyimirira ekiro kiki kyonna. Kati omuntu ogamba nti nze kansaaleko 8-3 njazisaalira eka, yennyini aba yeesubizza, yeesazeeko, aba yeesedde. Naam. Ekyo saala era akazo 10 ne imaamu. Akati bwe mbanga nasaalako ekankole ntya, balala baŋŋamba nti bwe mmala okusaala witiri ne imaamu nti nyongereko eraaka. Imaamu bw'atoola salaamu ze situke nyongereko eraaka, kubanga ekiro tekirimu witiri 2. Nedda, bw'oddayo eka bw'ozuukukako ekiro ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Kati kiseera kyo omuntu alina kusoka ssaawa 9 bw'aba tokoze itikaafu. Zuukukako ekiro ssaawa 9 okola otya? Saala eraaka 2 ezawuzu ezisooka. Omaliriza okkirizibwa okusaala eraaka 2 nga tekuli witi. Olwa hadithi egamba nti salaatu llayli mathina. Eswala y'ekiro zibeera eraaka mmeka? 2. Kati eri witiri yawedde, kati osaala salaatu llayli. Okkirizibwa. Ntegerekesa bulungi. Ekyokusatu mu kugamba nti nabbi yasulanga atunda, kitegeeza nti yakola omulimu gwokka gwa kusaala busaazi. La, yakolanga n'emirimu emirala. Ery'okutendereza Allah, ery'okusaba Allah, ery'okusoma Qur'an, nagyo yagikolanga. Yakolanga naki? N'emirimu emiki, teri kusaala. Ntegerekesa bulungi. Point nayo mweri mukyokuyiga mu hadithi eyo. Ani omulala alina ekisembayo? Tugende ku point, ku hadithi eyokusatu. Salaamu rahmatullah. Naam. Obugonvu bw'abantu b'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okuba nti baali omanyi kye baagala, tasobola nabbi kubagamba ne basigala nga batutte nti kyagambye kikulu. Barakallahu fiikum. Njagala tusome hadithi eyokusatu, nayo ya Aisha. Yayogerwa aboogezi ba hadithi bayita ashabu sunani, okuleka ndowooza Abu Dawuda. Egamba bweti, naye ngenda kubuuza ebyokuyiga ebigirimu.
salaamu alaikum kwonera kubali awo njagala nnyo okuntunulako mu maaso salaamu alaikum faddalu musembere eno bwe muti tunaatera okumaliriza na hadithi yokusatu Aisha agamba nti qultu nagamba ya rasulallah owange omubaka wa Allah in alimtu aya lailati lailatul qadr singa mmanya ekiro kyonna nti kyekiro kya lailatul qadr ma aqulu fiha ngambe ki njogere ki ngambe ntya Allahu qala aga nabbi nangamba quli gamba Allahumma innaka afuwun ay Allah mazima ddala gwe oli musonyi osonyiwa nnyo 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 era amategeeza nga tuli wano nti Allah bw'aba akolagana naffe akolagana naffe ng'ekisinga mu kukolagana kwe naffe kyasinga okukozesa kusaasira agandi wa rahmati wasaat kulla shay okusaasira kwange kwabuna ku buli kintu kyonna bw'aba akolagana naffe akola atya okusaasira kwe kusinga obusungu tekiringa abantu abalala boogera bentera okuwulira nga balinnya ebituuti ajja kubaabya gwe Allah omusanyirako ajja kubayuzayuza la kituufu abonereza naye bw'aba akolagana n'abaddu akolagana nabo nga akulembeza kusaasira ku busungu bwe tegereka walaba mu linnya lye omanya ga nabbi yagamba Aisha agambe nti quli gamba Allahumma ay Allah innaka afuwun erimu kumanya ge oli musonyi nnyo oddiramu nnyo ababeera bakusobeza hibbu al-afwa oyagala nnyo okusonyiwa okola ki oyagala nnyo okusonyiwa fa'fu anni kusaba onsonyiwe bwatu byamugaba bagamba waliwo hadithi efaanana bwetyo eraga ekyo kyayagala nnyo okusonyiwa egamba bweti ega nti inna allaha yabisitu yadahu billayl liyatuuba musii'u nnahaar Allah yanjuluza omukono gw'ekiro beenenye abayonoonye emisana bakole batya abakoze eki n'abalindiriza hal min taibin waliwo eyeenenya musonyiwe hal min taibin waliwo ategedde nti nze mukamaawe musonyiwe hal min taibin akakugula ekisookana waliwo abeenenya mbasonyiwe wayabisitu yadahu binnahaari nayanjuluza omukono gw'emisana liyatuuba musii'u llayli beenenye abayonoonye ekiro hibbu al-afwa oyagala nnyo okusonyiwa fa'fu anni kusaba onsonyiwa Qur'an mulimu aya emu ku aya ezisinga okubeera ennene mu Qur'an surati Zumara Allah agati qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim tegeeza abaddu bange basusse okwonoona asrafu ala anfusihim bategeeze Muhammad la taqnatu min rahmatillah la taqnatu min rahmatillah temukutukana okusubira okusaasira kwa Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah asonyiwa amazambi gonna akola atya eyo aya yakka nga abasajja abamu bakafiiri b'e Makka bazze ewa nabbi nga tebalina zambi lye bataakola bakola shiriki batta bayenda bakola ebikola byonna bagamba nabbi naffe tunaasonyiyibwa nga tusiramuse nga twali babi qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim tegeeza abaddu bange basusse okwonoona la taqnatu min rahmatillah temukutukana okusubira okusaasira kwa Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah asonyiwa amazaalibwa ntegerekesa
lwaki nabyo tubiyagamba Aisha wabakola ki tewerabira statement ya Aisha ngati olaba otya singa mmanya ekiro kyonna nti kyekiro kya Laylatul Qadr ngambe ntya nabina ngati quli gamba Allahumma innaka afuwun ay Allah mazima ddala gwe oli musonyi oyagala nnyo okusonyiwa oddiramu nnyo fa'fu anni kusaba musonyi ma yustafadu min hadha alhadith byakuyiga kibe tujja mu hadithe na njagala yabapya na salamu alaikum okukola ki kuyitiriza nnyo okwenenyeza Allah kituufu barakallahu fiku kubanga musonyi nnyo na salamu rahmatullah na tuyitirize nnyo ekiro mu nnaku zino 10 okusaba Allah okusonyiyibwa era kyekigendererwa ekikulu mu zo okuzinoonya gwelotya okukola ki okusonyiyibwa okutusonyiwa era kyekimu ku bigendererwa ebikulu mu kuzinoonya n'okusula ku bunkenke nti nzuukuka mwenda njagala okuba ekifaananyi musiraamu ali wano katononyolinda ng'oli mu nnyumba yo otudde mu ntebe baleeta ddaako ng'okuva lwe wakomyewo nam nze ennaku zino sikyasoma mawulire nali nga gulanira neddakangaleka ajja kutwala ebiseera byange ng'oli awo mu ntebe olaajanira Allah omugati Allahumma innaka afu tuhibbu al-afwa fa'fu anni ay Allah oli musonyi osonyiwa nnyo oyagala nnyo fa'fu anni saba omusonyi n'otambula n'odda mu kisenge n'odda mu ddiiro n'oddiŋŋana Allah bw'anaalaba amazima mu mutima gwo nti ddala oyagala okusonyibwa oli mu malirivu n'ekakiki oyagala omuleke ajja kusonyiwa ate akulunga abagati walladhina jahadu fina lanahdiyannahum sublana n'abafaayo ku lwange yakubalungama eri amakubo gange agabatuusa gyendi ng'abasinga wa inna allaha lamaa almuhsinin Allah aliwo mu n'abalongoosa na mugaso mukulu na salaamu warahmatullahi wabarakatuh okuyiga ebigambo butya bwe tubikozesa nga tusaba Allah kikulu nnyo olabye okusoma kuno okwokubuuza okuyiga nti abantu baba n'okutege baba n'ebyokuyiga ebyenjawulo omusomesa byatayinza kuleeta oluusi tegereka Allah byaggulirawo abantu abawuliriza kubanga Allah yatuwa okutegeera kwaki n'okufumitiriza kwaki kanjawulo okumanya butya bwe tusaba Allah mwekyo mulimu n'ekirala nti okusaba Allah nga tukozesa ebigambo nabbi bye yakozesa kyekisinga obulungi okusinga okukozesa ebyaffe kubanga ebigambo nabbi bye yakozesa birina tartibu birina enninaanyisa yaki njagala otunuulire sooka okwogera erinnya n'olyoka osaba kye weetaaga mulimu n'okutuyigiriza nti bw'oba osabisa erinnya oyogera erinnya n'olwokweyogera n'ekyetaago Allah baga nti walillahi al-asmaa'u al-husna fad'uuhu biha Allah alina amannya amalungi musabe nga mukozesa amannya ago ayogedde erinnya innaka afuwun oli musonyi nnyo tuhibbu al-afwa oyagala nnyo okusonyiwa fa'fu anni nsonyiwa ntegerese okumanya butya bw'okozesa ebigambo bw'oba osaba obutonzi kyawukana ku bintu abantu byebatadde olwaleero mu bantu ebyobubuze nti omuntu ayogera bwogezi linnya nti Allah naamuwa kyayagala kati Allah kana naatayo tulanyera naye watu zinyukuta yaha mbu Allah watu bayagala okumusaba ebyo si bituufu bubuze tosobola genda President Museveni mathalan tugambe kabaka wa Buganda Allah mulunga eri amazima katannaba kumusinkana agala ila ila Allah Muhammad Rasulullah tosobola genda wa kabaka wa Buganda
ng'oyagala ettaka mu Buganda ofuna n'oyogera bwogezi linnya Ssaabasajja nga tomugambye ekyoyagala Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka nga bwetoloola olubiri lwa Kabaka Kabaka agamba nti agamba omugyewo oyo alabika alaluse oyagala ki Ssaabasajja Kabaka oyagala ki Ssaabasajja Kabaka nedda bw'omala okugamba Ssaabasajja Kabaka olina okwogera byokola ki kyoyagala na Oweekitiibwa President wakututte wa Museveni President bamutwala oyo nokyo omuntu aba asaba Allah ayogera erinnya nayogera n'ekiki n'ekyeyeetaaga ya Rahman urhamni ay Allah omusaasizi nsaasira ya Tawwaabu tub alay oleeta erinnya n'oyita n'ekyetaago omukuumi nkuuma ya Razzaaq rzuqni omugabirizi ngabira ya alimu allimni omumanyi mmanyisa oleeta erinnya n'oyita n'ekyetaago ntegerekisa eddiini etali yakatemba bweto befaanana abantu abagendera ku ddiini yakatemba eyatwalatwala batwala ebiseera bingi naye nga tebafunye omulala nkakasa tugenda kumaliririza ku bino sura sigenda gisoma olw'obufunda bw'obudde Allah talina kyatasobola kusonyiwa ekyetagisa kukola ki kumwenenyeza talina kyatasobola gamba ekyokulabiramu nga tumaliriza eddarusi olwaleero hadithi eno etera okusomebwa abantu abalala bekitegeera mu ntegeera etali ntuufu so nga sikyetegeeza wabula eraga nti Allah asonyiwa kusonyiwa kwe kungi singa omuntu amalirira n'agamba nti akoze atya yenenyeza omusajja yatta abantu mu Bani Israel 99 najjeewo omusajja bwe yatta ow'ekikumi namugamba nti nsobola okwenenya namugamba nti osobola oyinza gwe kwenenya obubi obukuliko akatta babeka 9 Allah tayinza kusonyiwa gwe awo waliwo nawe ekyokuyiga nti abantu abatali bamanyi kikyamu okubeebuuzaako ku byayirimu kubanga entunuulira gye batunuuliramu ebintu abamanyi si gye babitunuuliramu omusajja kyavamuga nedda tekisoboka naye nga abamanyi bakimanyi tekisoboka asita omuntu yenenya okwenenya okw'amazima naye n'amutta n'aweza 100 bw'atuuka kuwa 11 n'amugamba nti nsobola okwenenya namugamba nti kisoboka sobola okwenenya naye ekitundu ky'obadde owangaayiramu kibi kisengukemu tosobola kwenenya ng'okyali mu kitundu ekyo musajja n'akwa ogende mu kitundu bwe kiti musajja n'akwata ekkubo agende mu kitundu ekyo aba agenda okufa ne kumutuukako katannatuuka gyagenda hadithi ntuufu kati nabbi agamba bamalayika aba mirundi 2 ne bajja nga balwanira omwoyo gwe amalayika ab'okusaasira bagulwanira n'ab'omutwala mu muliro bagulwa baga nti ono abadde mwonoonifu bali baga nti abadde yeenenyezza era ekiraga nti abadde yeenenyezza atambuddeko n'ebigere ng'agenda mu kitundu bwe kiti ekiraga nti akoze atya yabadde anoonya kwenenya hadithi ega nti Allah n'afunze ebbanga eryali lisigaddeyo okutuuka gye yali alaga n'amusonyiwa ntegerekesa bulungi teriyo kisobyo Allah kyatasonyiwa kabeere shiriki kati ekibuuzo kigamba nti aya egamba inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ti Allah tasonyiwa kumugattako kintu kirala asonyiwa ekitali ekyo ekiri wansi w'ekyo oyo bwali bayagadde etegeeza ki etegeeza Allah tasonyiwa kumugattako kintu kirala singa omuntu akifiirako
singa akola ki akifiirako naye bw'akyenenya amukola atya amusonyiwa tasonyiwa afiiridde ku shiriki so asobola okusonyiwa afiiridde ku nsobi endala ne wabanga teyeenenyezza ekikulu okukola ki kwenenya okwo kulina obukwakulizo 6 agala mukkirize mbuyise mu bufunze okwenenya okutuufu kulina conditions 6 okubeera nga kukkirizibwa ekisooka al ikhlas okuleka ekibi ng'okireka ku lwa Katonda si ku lwa bigendererwa bi nga gwe omuntu banandaba batya Katonda wange anandaba atya singa musinkana olwaleero nga bwe nti bwenfaanana ntegerekisa ako kamu akokubiri al-iqlaa'u anil ma'siya okuva ku kyobadde okola n'okirekayo oga nkimaze al-iqlaa'u anil ma'siya oga nkimaze sigenda kukiddira batusobola gamba nti okyenenyeza nga togenda mu maaso nakyo nga bwe kitera okubeera abantu ba Ramadaan omuntu ayimiriza omukazi n'amuzzaayo ewaabwe naye nga teyeenenyeza mu mutima wabula nga awummuzza tegereka okuleka ekikyamu kyobadde okola togenda kusonyiyibwa nga tokyagana nakyo mu maaso oga nti Allahumma innaka afuwun ng'ate olina enteekateeka eddira kyogamba nti weenenyeza akokulizo kaakubiri akokusatu akokumeka annadamu ala ma faata okwejjusa ku byayita ate obyogera nako tonyumya naku byewakola tonyumiza abantu bononefu buli lw'obujjukira owulira obulumi n'okusaalirwa okuba nti gwe wazaala omwana ow'obwenzi okwejjusa omutima gwo so sooku okwewaana olwekyo kyewakola kakumekaako kokuna al-azmu ala adami al-auda okumalirira tisigenda kuddira okumalirira timaliridde akakuliza akasinga okubeera akazibu okwakuliza obwokwenenya okumalirira timmaze akokutaano raddu al-mazalimi ila ahliha okuzzaayo ebibanjibwa eri bannyini byo ako kakwata ku mabanja agali wakati w'ebitonde w'abantu bokka na bokka tosobola kubanga wanyaga sente z'omuntu ne weenenya nga tozizizaayo omuntu waba akubanja emmaali ye olina kusooka kugimuddiza Allah nalyoka kusonyiwa kubanga ekyo eryo bbanja liri wakati wa muntu naani ne muntu munne tegereka kakutaano ak'omukaaga an takuna tawbatu fi lwaqti alladhi tuqbalu fihi okwenenya kulina okuba mu kiseera kyekukkiririzibwamu tekuteekeddwa kubeera kwenenya kwa bwannaakola ntya mwoyo ogumaze okutuuka mu ddooko lyokufa kutuuse noga nti neenenyeza kakati Allah takukkiriza wala mu hadithi ya ibn Umar eri mu Tirmidhi sunan Tirmidhi yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu Allahu tawbata al-abdi ma lam yugharghir Allah akkiriza okwenenya kw'omuddu ebbanga lyamalanga mwoyo tegunnaba kutuuka mu ddooko oli kasita kutuuka mu ddooko oli okufa ne kutuuka noga neenenyeza Allah takkiriza kwenenyako ne aya mu Qur'ani nyingi ezogera ku ekyo naye olw'obudde nja kukoma ku ekyo lwekyo mmaliriza ambakubiriza okukozesa ekiseera kino kisembayo n'okuviira ddala mu bibi n'okuva mu mazambi kubanga olwaleero okukola enkya kubalibwa teriyo okukola olwaleero weetuli enkya tetugenda kubaawo waliwo abaali babaddewo wano mu Uganda nga balina byonna byosuubira nti birungi olwaleero tibaliwo Katongole taliwo owayitoda ali Nakasajja wali byonna byeyakuŋŋaanya tebikyalina buzito gyali okuleka kiyakola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala byemuke taliwo wano ku Afrikana n'ebigenda mu maaso tabimanyi mu kifo ekyo yasigaza byeyakola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala Sebaggala taliwo olwaleero n'ekibuga tekikyamwogerako Haji Nassan Teege Sebaggala baamulaba mwamulaba n'amaanyi ge yalina
n'amaanyi ge yalina bwe yakomawo okuva mu buwaŋŋanguzi. Subhanallahi alazim. Ekyali mu kibuga kino bwe baatunda ebiwandiiko ebyazze nti kati yafunye ebiwandiiko, oyo taliiwo olwaleero musi. Ebyo byakoma bye yakola bibibye byateenenya, ali mu kulebunkana nabyo, akyalebunkana. Ayinza okubanga bukyanga agenda tawummulangako, akyabuuzibwa akana nakataano. Oyo nno nga yakagenda. Sheikh Mzata taliiwo, takyayitibwa ku mukolo gwonna. Sheikh Abdul Karim taliiwo, Sheikh Kirya taliiwo, Kalisa taliiwo. Namba nindeka muganda waffe abasajja abakulu abali muno bamuyitanga Sulaiman Kigundu. Bani abamulabako obalimu abalaba ku musajja gwe bayitanga Kigundu Sulaiman Kakeesa Mbyenfuna nanyini kizimbe kya Bulinani Tower yakizimba tali. Omukulu wa Bank of Uganda Mutebire takola ki tali. Ono musajja ali ku internal affair bamuyitanga ni afiira mu nnyonyi Kalona Nkanya taliiwo, Bamayombo tebaliiwo, Bakaziri tebaliiwo, bonna tebaliiwo. Ani anaasigala? Ani anaasigala? Ani anaasigala? Teri agenda kusigala. Ekyo tekiva mu birowoozo bintu agenda kusigala. Naye kikulu si kugenda, kikulu si kukola ki. Bakawesi tebaliiwo, ekikulu si kugenda, ekikulu ye gwe agenze. Ogenze weenenyezza oba ogenze n'emigugu gyo. Ate kino ekiseera kyakwetekkula migugu. Lwaki ogumu ku mirimu gye mbakubiriza okuteekako ebirowoozo mu nnaku zino kwe kuyimirira ekiro taraweehi n'okuzuuka ekiro ssaawa nga 9, naye nga ekikulembera kuyimirira mu nnaku zino. Bannabbi yagamba hadithi ya Abu Huraira, man qaama laylata alqadr, enayimirira mu kiro kya laylatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ayimirira mu kiro kya Allah musonyi obusubi bwakulembera. Njagadde okwogerako mukkirize mu ddakiika emu njogere kino mbate mukkiriza. Salaamu alaikum. Mu byotateekeddwa kwerabira edduwa zino 3 tozeerabira. Dduwa esooka okusaba Allah okunywereza ku busiraamu n'okubukuttirako nezaddeyo. Ekyokubiri okusaba Allah okukuumira ebiyungo byo byeyakuwa otuka okumusinkana nga toli mulema, toli mulalu, ba byonna bisoboka ebbanga lyomala ng'okyali mulamu. Kutaasa ebirwadde eby'omutawaana ennaku zino ezaanukulirwamu okusaba. Ekyokusatu okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okukuumirawo gye ekyokulya, okumusaba oleme kubeera mu bantu abasaba abantu, obeere mu bantu abasobola okweyimirizaawo mu nsi muno okutusobola okusinkana nezadde. Naam, ng'olinawo okola kyojja n'ofunawo ebiri n'otakkakkana wansi wa bitonde nti mpaayo omutwalo. Kinene nnyo mu nsi muno omuntu okuba ne waafuna ekyokulya. Bw'oba tolinaawo okumusaba ofunewo, bw'omanyi nti bwe nvenka ngenda mu kifo gundi nenkola nenfunawo omutwalo b'emeka, akukuumirewo era akwongerewo, ayongere okubeera ng'ateekawo omukisa. Ekyokuna okumusaba okukuumira woosula, oba olina ewuwo woosula n'abaana bo, akukuumirewo n'abaana bo babeere nga basiŋŋaana nga weewali basikirawo. Oba tolinaawo akuyamba ofunewo, kubanga ensi tuyitamu mpite, naye kiba kinene nnyo omuzadde okubanga oluvannyuma lw'okufa kwe abaana alina waabalese abantu banaabasanga okubawaayo omutwalo, okubawaayo 5,000. So so okubanga yakafune bagani mufulume mu nnyumba naali banyumiriza ekyafaayo ku nsonga eyo naye sijja kibanyumiriza olw'ofuna buguddo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okusiiba kwaffe n'okutakabana kwaffe n'okwenenya kwaffe, atwanguyiriza olunaku tugenda okumusinkana. Allahumma ahsin aqibatana fi l-umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhabi al-akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fi l-umuri kulliha
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك جميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.